Sheeba wano ku Rock FM tuwuliriza Sunday Drive nange Devotion wano mbankuwereza every day mbankuwereza evening buzz Monday to Friday kati ku Sunday Drive mbanzija tuwuliriza ibadde mu wiki n'amawulire agatambudde mu wiki wano ku Rock FM chokola kyamanyi okubanga weekumiddeko olunaku lwaleero olunaku lwa Sunday enaku z'omwezi ziri 5 mwezi gwa 2 mwezi gwa kiravulavu gwe tulimo wow wiki wetandikidde wiki eno amawulire mangi agabadde gatambula abadde gayitingana Friday twagenda oyingira weekend nga muganda wange Plexo gamba otya ndi bulungi muganda wange kyekyo bitambula bitya si bibi mpozi gwe ne radio y'amaanyi eno muganda wange badde simanyi naye sinza ku message eni mukufuna waneeno bantu kuva Australia Turkey Saudi Arabia batulaba waneeno butereevu message nfuna nyingi nnyo bw'olyo tama si kulya muganda wange naye byaddala kyoba omanya nina kyali wange wano kwali ali Saudi Arabia ngambye yassebo akwagala nnyo naye muwala simanyi kiba kitya agambye akwagala nnyo abaana ab'e Jeddah Saudi Arabia wawonabo bakwano bange omanyi nawe muddungu wetuka muddungu ate kumanyawo kakati weekend wetugenzo giyingiriramu nga waliwo olutalo olugenda mu maaso wakati wa Sheeba Sheebaholics batandika olutalo ate tetumanyi oba abantu bano bannanyini bekikwatako Sheeba ne Spice Dana bali lulimu olutalo naye ffe tusaba fe abawuliriza n'abalabi olutalo olugende mu maaso mikwano tusaba busabi olutalo lugende mu maaso temuzikiza mulwane mwekube kale twalaba Sheebaholics bavayo ne bapostinga ku Instagram bawandika egambo eddene ne bawandika egambo eddene nja kuba ndikusomeramu kwawo katono nja kusomeramu ebigambo ebisooka waggulu awo awasookera ddala olabe nti ekintu kino abaana bano twagala tumanye ani ali emabega wa kino olutalo luvaawa obutubuzi bwava wano kuva Sheebaholics bye bawandika wano ku Instagram kale bawandika bwe bati munnange munaye bamwadde erinnya eppya omuyimbi omu Birungo, did you forget this speech? You are a total fan, Birungo. This time don't blame the media. This is all you. You are as fake as the outfits you wear. Tebakubanyawo. Nga tebategeeza kyeki. Nga bagamba mu Birungo yo mutegedde gwe bagamba. Oliza bategeeza ani? Spice ajala namkwaya. Spice Daina. Ona bamuganda wange. Abamwanyoko. Mbogo tuli bazukulu bakayira. Okay. Kale ebyokuwanga mweddira mbogo tujabbira baje bujjaawo. Waffe tebitukwata ko munange ngolo tugenda ku Sheebaholics nga era bagenda maaso badamu bawandika we wati. Our queen let you know that she is a fake feminist. Feminist kitegeeza ki? A fake what? Feminist. Bana nga bamanyi oluzungu bano. Feminist kitegeeza omuntu oba nga celebs kind of you arrest a female she works with and you expect you expect her to do nothing as a feminist. You are a kigambo mukisomera bali ku screen sijja kisoma kale tuve waawo nsono kibuuka nkibuusa ate mugenda kunkola kiba mikwano kakati akulaga ebintu byennanka 18 plus naye nga tukyagera maaso ku Rock FM kwatuwuliriza ensonga za abayimbi bano ababiri okulabika nti beekuba tugenda kukomawa kale tugendeko ku lutalo gye lwatandikira munnange waliwo show ya Spice bwe yaggwa waliwo muyimbi mubamuyita lwita dansolo muzinyi dansa mubibya mwebooka makucha okuba nti muzinyi tekiva kale byonna bye bimu zina munnange nga yavayo nayo bagita opinion ndowooza ku kivulu kya Spice ngera balabe bavaayo bantu bangi bagera ku kivulu ekyo bambakyogerako bulungi abalala bakyogerako bubi which is okay munnange bwe yawendowooza ye nenyiza be yayogera ki beyogerako munnange management ya Spice Dana okuli Roger Lubega source management nenyiga nga omanyi omuntu okubanga azanyira ku linnya lyo ne bagamba osaaga tujja kusiba oyogera otya kuki otumanyira otya nezoza nti byakusaaga munnange wayitawo meka nga tebamuyingizaayo katwe omwana alita dansolo ng'agenda akolima nga muswadde nnyo mutidde nnyo muli batiitizi manyi nga gali mangi munnange enkeera nga Sheeba
akeera okupostinga nga alika video azina ne dancer we Rita dancer olwono nga bamasibye omuyimbi oli eggulo mbu Sheeba ye akeera kumacha apostinga mbu ye talina kyamanyi yali yefuula oba yali akimanyi bwe yagamba kaposti yake postinga ngali ne Rita dancer nga amaze okuvaayo nga tanakuvaayo before that day before the saga nagamba she's a vibe oba yagamba she vibes okalaba nagamba she vibes ngali ne Rita dancer munange ne wayitawo yaya kajipostinga ne wayitawo eddooze sawa nga 5 jukire gulo basibyani Rita dancer ye takimanyiiko mbu Sheeba mbu takikoza atya takimanyiiko yadde yapostinze bibye wayitawo sawa 5 mu maaso n'addamu n'apostinga nawandika weird fact when I posted a video of me and one of my favorite dancers Rita dancer I had no idea of what's happening. Honestly, I'm in a shock. Kitegera yali takimanyi ndio mukazi bamusibye era naffe kyetwebuuza kwolwo lwennyini lwe basiba omuyimbi era lwopostinga ka video nga muzina nolabo tawe lugira okutandika luwooma nange ng'ajja wano wansi ng'ajja tugamba I'm sad that it had to get that far cause I personally I don't think it should have gotten that far. I still think there could have been a better way to settle this other than jail. Kubanga abantu nga batwogerera bwe tunaasiba buli omu tunaakomawa. So nebuna era tweet gye yakola kwe ensonga Molisikia anayogera ku kintu kimu n'agamba naye kati Spice okwata omwana omusiba si kirungi kubanga kati wagamba nti buli atwogerako tumusibe singa ensi yonna bagisiba dda. Actually mu tweet ya Molisikia ayina we yaleeta ne bwe eri saga ya omuntu yafiiribwa Daina Nsamba mwana Nsamba naye kati gwe nga tokoze boti ne boti neziza bafana yakola comment n'agamba nti munnange mbu oli yafiira mu nnyumba yo ffe tetwakusiba twakuleka naye ate omuntu bw'akogeddeko oyagadde kumusiba munnange olutane lutandikira eyo Sheeba we nakotinga yagamba bwe tunaasiba buli anaatwogerako tunaakomawa najja wanawansi akanyumira posti erazeewaate bannange okay kuba mu posti yagamba nti ngenda kubayo essimu ngenda kuba essimu emu tulabe kiyinza okukolebwa Sheeba nga yagamba okay kansooke nyongere wansi wano tuwongere tusome kubiri wano wansi okay najja n'agamba okay tunakomawa najja n'agamba but then maybe that's just me nagamba bayo ndowooza yange najja n'agamba let me make a phone call and see if there is a way we can solve this as mature quote me well as mature ng'abantu abakulu solving ng'abantu ki abantu abakulu Rock FM ko oli muganda wange gwatuuliza oli mukuwuliriza bagiyita Sunday Drive ndine muganda wange Plex bwe tukuweereza olunaku olwaleero kitegedde bwe twetambule tuli ku Rock FM kale tukyagenda maaso mu mbeera faananiddaawo Sheeba situmanyi oba yakuba simu omuyimbi n'ateebwa oba posti ya Sheeba yateeka source management ku pressure nayo kisoboka okitegeera actually si Sheeba yeka bantu bangi nnyo bakola posti muto omwana free bikibizo okuniza hashtag ne zitandika okutambula hashtag yali free Rita bweto ya najira bangi etambula ono yagitandika Sheeba yagitandika okay anti kyetwebuuza Plex one akawungezi kenyini ako bune byabererawo Sheeba postinze ka video na postinga nagamba let me make a phone call akawungezi ke kamu omuyimbi o dancer bamutadde aze yetonze bamuta next day that's the same day sure next day it was the next day I think it was the same day in the evening in the evening kuba nayo nadamu kulabanga bagundi bakoze eringa press conference police bali kutabaganya uncle Luko wesigire wali awo Spice Daina wali ne Rita nga bamukozesa alinga gwe batadde mudumu gwe munda agambe embera gye namulabamu nalabanga tali agambe mbu nsaba kunsonyiwa oyisegede nagamba twalo question mark awo ate ngena kuddamu okulaba actually Sheeba yakola posting agamba nasaka imba ka Beyonce nga akimba bakayita freedom munnange nakwezo Sheeba aza posting ebintu ebyenjawulo okay kagamba ekyebuuzibwa bano okuta Rita dancehall pressure yava ku posti ya Sheeba oba Sheeba yakuba essimu emu nga bwe yagamba nze nsuubira na simu gye yakuba
kubanga otuuka ku police nti byamateeka nti process by what siga nti ate nkube essimu nze nenga post ya Sheeba yakola kyamaanyi okusa kubali kuki ku pressure kampu erendala okuba ku pressure n'abalala kubanga nobatiramu nti atokukwata omuwala kigenda baletera buzibu kubanga abantu bangi bavaayo lwaki bamusibye kuba nalaba ziza bafana yavaayo n'akyogerako Moriskiria yakyogerako Spice ni Sheeba yakyogerako ne gayo nowa NTV yani Solomon Kawesi Solomon Kawesi yagamba Spice Diana tali beautiful omutima gwe teguli beautiful ngabwe tulabe ngabwe kimulabe nalaba abantu nabigattagata nabanga precious sene bagamba yetufaaki kuba ne shoje bogerako sho yali ewedde kadroja nagamba why ndiza nomwimbi we munange ne tujatula wano Shibanga posts nagamba facts over feelings. Don't let your emotions play with your intelligence. Nashibana positive wakola inaku zinakuba omwana queen kama aina omuntu wakola nakala ke yakola wano ke posting ani ngamba bannaye. You find true peace when you mind your own business and focus on your own growth. Kadinaja nagamba I'm one of one. You don't finding another me. Ntiyenze Spice Diana munange ngagenda ku Instagram. Yes nga deletinga buli kifaananyi kyonna kyali abaddewo yasoka mwani followinga nagenda ku Instagram nadeletinga buli kifaananyi kyonna kyali apostinga bali nani ne Sheeba bakakwatagana no myezi ng'ebiri yali EP basoka kwira ku EP yali kubana nenze kyabayimbi okweyabulamu zengazi tekinkolera nze kijja kunkolera because tetugamba kweyawula kwekuba bikonde so kusanga ne mwebonga naye nga temwematira sikitambuza music ya Uganda mwekube kati munnange kino kitegeeza ki ani abawangudde mu bino byonna bwokebera ku Instagram ya Sheeba ya unfollowing Spice Diana wekebera ku Instagram ya Sheeba tukebere ku Instagram ya Sheeba tulabe kuba tumanye either Sheeba following ani Sheeba kuba ye Spice yani following aba following uno mulabi mulabi kuba ino Sheeba reach this year ogenda mba followers Spice Diana uno mwali okay aliko following I'm following katusoke pose kati kanke very pose wa Diana kebere wana mukwaya oba following Sheeba wakati ino tulina okumanya tusakinge wano Sheeba uno tulabe Sheeba following Spice tujja tulabe Sheeba oba a following Spice muba following okay tugenze wano mba follower butugenda mba follower okay Spice Diana uno mwali am following kati we tugenda ate wa Spice Diana following Sheeba am following Spice Diana a following Sheeba oba ne yaman followings yaman followings katulabe ba Spice ba following Sheeba talimu Sheeba talimu muba following Spice Diana Sheeba talimu juka bali be following ku Instagram kati of late ekyo kiraga nti Sheeba talina bad mind ku Spice Queen kama Sheeba talina buzibu kubanga kwa bakazi ngabo bali nti omuntu yandisoso okukola Spice yakoze mani following ani naye Sheeba alaze match bino byonna busungu kubanga busungu manyi business ene yendo mwana because busungu bino mpande cha ya muyimbi nga ye nti ayo busungu bungi manyi byawukana so kusanga muyimbi nga no busungu ngati bamwogerako nenga takiba kirungi ekyo singa kibadi so randi funya muyimbi omukuba none kusimu wano naye mama nonyako naye kati dola kumeka ero asande munnange bajja kugambira Queen kama yebasi Spice Diana alimu apoyemu kati munnange gwampadde amawulire amapya nti Spice Diana akubye oluyimba mu dakiika nga 5 era akoze post waneno kankebere kwano katono Spice Diana ajara namukwaya agambye akoze oluyimba balige yalulu wanu awego tugenda kuba tuli basampolinga mu tuwire bigambo kye era wansi nasaka ebigambo ku caption ye nagamba emboze entabike zibeera z'abateesi balo -- kati balogo onza kimala yotya balogo
gonza chimalayo otya gwe ndoza balo n'agamba birungo alina akapya enjoy kati soke tunonye kayimba ka Spice Dana golowooza ki ku lutalo luno olugenda maaso olutalo ndowoozaako nti era nga kuveddere nye entalo ezaaliwo Bobi Wine versus Zani Bobby Battle of the Champion biki byatukoleranga music ya nyuma tukoledeka Battle of the Champions music ya nyuma kuba kampu zonna trust me zino kubeera ku pressure tekijja kwewunyisa nti olunaku lw'enkya Sheeba agenda kuyingira studio akuba oluyimba nga addamu luno Spice Dana lwakoze eki lwatadde so fikati ate awo kiba kitukolera kitukolera n'endongo eba enyuma endongo egenda nyuma n'abawagizi mukube kulagako babeera beekakasanze nakubye kano nange nakuzzemu bwenti so mukube kulagako kati essaawa zino bato bweti eba eri erefe singa ziri ez'okwesanga ne beetema ebiso ne beekola kyawo ensi yavaawo twagala bato nga ziri erefe bakube enyimba nga ziri profitable nga tuzifunamu abawagizi abayimbi nga zo bazifunamu soka tuwulize akayimba ka Spice Dana katadde akapya bakayise bali geya Kuze ebigambo tebintwalanga munkoka alright bali geya nkona nege gwe akayimbo kawulidde kategeeza ki bali geya nkone obulidde just bigambo byewuliddemu agambye nti brand new coming in from Sheeba Spice Dana agambye nti ngatansa okulya nnyo bwe lyannyo ntamuba ujja kulakira kikati kinene kya bofulo tukube wano weyo tuti kikonde mugongo akayimba bakayise bali geya akayimba sofa tuddeko production audio mulungi n'ebigambo sinabbiwa budde naye nawe mpuddemu nti baligeya nga yagenze kitegeeza nti mujja kwogera nga yayiseemu dda ku Rock FM kwe tuli the Sunday Drive nkyali ne Plex wano tukyali kumulumuna mu nsonga za Spice Dana ne Sheeba kwegamba olutalo luno lugwerawa gwatulaba ffe bwe endowooza zaffe z'owulidde endowooza zaffe naye olowooza kyetwebuuza essaawa zino wagwasigadde atulaba wano ku Rock FM natuwuliriza olowooza olutalo lwandigenze mu maaso balukome olwagera lugende mu maaso balukome nze ng'omuntu lugende mu maaso endongo enyume oli bwasumula abalenzi ku basajja oli baligeya nkona oli nagamba twabageya dda baligeya nkona tutabakuba bamwita Sheeba Spice Dana olutalo twagala ali atulaba ku Celebrity Track YouTube channel akansubire nti gwolowooza ki olutalo lugende mu maaso awalukome kati ku Rock FM kwetulina mujja kwendowooza zamwe mu comments wansi tujaziyita mwedda tulabeke nti ekintu kiramu tambudde olunaku olwaleero the evening buzz olunaku lwa Monday Friday tumakuweereza bulungi wano ebagiyita Sunday Drive mba mpisaamu bakyali bange ebibadde mu week naye ekisinza okukola amawulire Plexi olutalo lwa Spice ne Sheeba nga tuyingira weekend ate terunaggwa lwakatandika mwe mu lusesa mwe mu lusasa sebo mwe mutadde mu omuliro nze ndi wajibu ene government in power obe no bani ene wano with good music agamba ati Honorable Orone Derek taina buziwale musajja wegogonyo yanchawa nnyo naye alimba tushaye nnyo yanchawa nnyo Honorable Derek yafo bimanyi Honorable mupigo gonyo changotya wango basimanyi obalwaki sajja genero kasaawo bina bye bimuntu wetuli oba bango oba waliwo yantibe ekikokola tebalanza kubaluka ona bani yakunchaya kino ekintu kyammwe babikolerera sebo ani yakunchaya Honorable nga twali bawamu Honorable nokonkona muti mukonkona sebo divorce obudde oba kulokasi oba wali bina bimanyi ebyaffe office zona weziri ojja tuyite ku lokasi lokasi osokujja wenja lokasi recruitment services machi yao bakafuna mukutufunira bana Uganda biri mu zebwe nange ndowooza Plex wali okyali wanga dambuuza mwe mumanyi ku bintu bya passport omuntu bayagala passport kintu aliyabanga kyogifuna nga ajagala mu bwangu kisinziira wala bajagala mu bwangu n'abajagala mu kaseera nga katini waliwo ajagala mu kaseera katini akamangu like in 5 days isobola okufuluma sebo so fuluma sente samu jamwe namba yange bajje ku office yaffe soko gisome namba 77464 tuli ku Celebrity Track n'abantu bakulira 19 amuntu ayitaga passport kujimugobera ku passport osobola omuyamba damu akanamba ke 0774 64 1219 oba Airtel 0700 45 9297 oba ku Instagram, Facebook, Twitter, TikTok Plex UG TikTok, Twitter, Instagram Plex Uganda
YouTube byonna okay tasodde kundaba ku channel ya YouTube ukozesa manya kibanga balina channel Flex Media Uganda Flex Media era waliwo akapya akajja maaso awo mutulinde sawa danka bwe bwato tamdonda ko lwaleero ambade ne Flex oyo musajja wa manyi nnyo abeera nnyo ne Honorable Olone Derek nkunoonya waki mbona mu kaseera kano lwaki tompita n'osimba oluseke lwange nga lulungi bamwita Honorable Derek namwongerako erinnya eddala mukono mugabi saba seke kasoyoge mukono mugabi kasomulaba boti kimu kiba kiteredde ntera musanga ku passport wa misa semakula sajja abeera waawo talina buzibu talina tabbu mwana wange Drake aliwa Drake talina buzibu era bonna bakwagala nnyo Drake Chebzi Dankani timu yonna ba Mavini bakavada members kake ku celebrity aka kwoli ku Rock FM kwoli bweto tambudona ku lwaleero to the Sunday drive tubera olwandwa Sunday nga tuwaya mu kunsonga zibazitambudde mawuli nadala gakoze mawulire mu entertainment wano ku Rock FM genda choino okola kitivo okuliza Rock FM genda ku Google yo teka mu just ekigambo Rock FM UG baja kulaga directors nyingi bonyiga wonna we kutwala no playing ano banga otuliza bulungi nnyo oba gwali ku app ya Afro Mobile oba tufuna bulungi nnyo wali ku Rock FM bulungi nnyo downloading app ya Afro Mobile oba ngo tufuna bulungi otuwuliriza bulungi nnyo baliga yankona Spice Daina agamba kayimba kamba kube endongo kayimba kapya brand new coming from Spice Daina baliga yankona